po jako akawuwo eggulu ery'amaanyi ennyo eryalimu ekyaka neribwatuka nnyo naye nga terimbwatukira wano mu magulu mu kifuba kye. Omukyala bw'afiirwako bba oba omwami okufiirwako kabitewe embeera tesigala kyekimu era nga mu kiseera kino akaseera ssentebe wa Kinaawa Cell 1 Lutaaya Edward Gakirawo gy'ayitamu tewoomya ddigobe wabula Lutaaya ali mbweraliikirivu olw'engeri Kagabimbyawe Beatrice Nabagala gye yafaamu etamatiza ng'ono yakuba lwaddu n'afiirawo ssabbiiti ewedde. Era nina okutya okw'amaanyi ennyo kubanga neewuunya eggulu lye lyakubamu mukyala wange nga tuva ku ofiisi gwe nali naye okulaba nga afa mu ngeri etategeerekeka. Era nange nina obweraliikirivu nti yakola ekintu ekyo simanyi kigendererwa kye oba bya bufuzi oba bya mukyala nti oli waliwo yali amwegwanyiza. Engeri gye manyi nti omukyala oyo yaliko omusajja naye ng'omusajja yamukyawa naye bwe yamala okulabika obulungi n'aba nga asituse. Omusajja oyo yakomawo n'ayagala okwegwanyiza ate omukyala oyo ate ekyali tekikyasoboka mukyala oyo kukola ki kuddayo. Wabula Lutaaya agamba nti oluvannyuma lwa Nabagala okuva ewa musajja munne gwe tutegeddeko eri amatovu yamukuba embaga omwaka oguwedde kyokka ng'oluvannyuma lw'embaga eno Matovu yatandika okukozesa emikutu emigattabantuuko n'egy'amawulire okubaako obubaka bw'abaweereza. Omukyala oyo wadde baawukanye n'omwami oyo emyaka 10 n'olwokuba nti omukyala awo we yali erina bizinensi ze nga bayawula ebisenge era bwe baamala nga mazenze okuntegeeza ekyo nengamba omukyala ono omulungi bwati kati ow'empigi ajje awase omukyala ono oba ow'ekasanje nga nange nina amaaso agalaba. Nagamba omukyala ono kamukwasizeeko kubanga omusajja takyakola ki takyamugala era nga nembeera ng'abantu bagimanyi ti omukyala yakola ki yamulekawo. Kati omukyala namwagala ninga asula ku bizinensi ze ninga omusajja naye ali kuki ku bibye. Lutaaya bwannyonnyola engeri Kabiri Nagewe gye yafaamu toyinza butanakuwala wabula nga bagamba nti abangi basonga olunwe ekizimba we kyabikira bw'owuliriza ebigambo bye omanye yavaako akabasa. Naye kimyansi ekyo bwe kyazikira bwekyo mba nzija kuona omwe gwe mbadde njogera naye ngenda okulaba ng'akyuse ngamba kwata wano omutwe gunzita kwata wano omutwe gunzita kwata wano nyigiriza namugaa nti atugenda mu kisenge nkuwe panado ko ye ntya omutwe gunnuma gunzita. Kyekigambo kyasembayo okwogera n'akutama nakukka kati mba mutuusa bwe nti wansi nga njagala tukenziruke nno n'eddagala mba mutuusa bwe nti eggulu ery'amaanyi ennyo eryalimu ekyaka neribwatuka nnyo naye nga terimbwatukira wano mu magulu mu kifuba kye. Kaakati bwe lyamala okubwatuka okutangala ogwo ne gugenda ne gujja bwe guti ne gusasaanira ku ggulu. Kaakati nzaawo ono ngenda okulaba atandise okujja bwati akyusa obulago n'enziruka n'empita banneiba n'enkuba enduulu banziruukirire n'enziruka ate ng'abaana ngenda okujja bwe nti eno ng'ate bwe nkomawo ndaba obulamu bwe kiki abaana bwe bamugwako bwe nkasuka abaana bwe nkola ntya era okakkana Mukama nannyamba bwe najja nenyiga essimu nefuna yavayisi. Ono asabye bakulembeze banne okumudduukirira nga Kajjampuni tannaba kubalagala mu bbwa n'okusingira ddala mu kiseera kino nga yakaviirwako omwagalwa we. Emisana yabeeranga wuwe ate ng'ekiro abeera wange. Nebuuza omukyala gwe nayanjula nseera bagwe mbeera naye atamba ku lusegere ate yava ddi ati awo ate n'agenda mu maka gali n'abeerayo emisana. Kati bw'abanga ye agamba nti yabeerangayo emisana kyeki kyegamba nti waliwo ekyempadde okutya nti mukyo omuntu bwe weeteeka ku kintu yabeerangayo emisana simanyi gye yayitanga. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Omugenzi Beatrice twali tetunnayingira maka gaffe gano gw'olaba era kye twakola okuva eri ne tumuleeta mu maka ge